Enteekateeka eyayanjulwa gavumenti ya kuno ng'egendereddwamu okukulaakulanya emiruka eya Parish Development Model wetwogerera egenda kuweza emyaka 3 bukyanga etandikibwawo wabula ebibala by'enteekateeka eno bikyali bya lubatu okusinziira ku batunuulizi b'ensonga. Olw'enguzi mu ssente zino kuyitiridde ne kulemesa ensimbi ezo okuba effective mu bantu bye balina okukolamu. Ogenda okwekanga oli bamugamba nga yakazifuna tukubanja ssente tandika okusasula. Ogenda okwekanga asasudde muntu mukyamu obubi n'obutali bulambulukufu obuli mu PDM. Wano mu Kampala bangi beebuuza ensimbi abantu ze balina okufuna gye zaabulira ng'abawangaalira mu nzigotta era Derrick Nyeko omubaka wa Makindye West ekimu ku bitundu ebikola Kampala agamba n'ensimbi eziweebwa emiruka za munyoto nnyo bw'ozigabanya n'abantu. Nnyo toyina oleeta abantu emitwalo 2 n'obateekamu obukadde 10. Tekisobola kukola mitwalo 2 ag'abantu mu muluka tulina omuluka ng'ogwegaba tulina kansanga kabalagala egyo emiruka namuwongo yo emiruka gijjudde abantu so obanga akutte akanya akatono bwe kati n'okasuula mu Lake Victoria. Mu mbeera eno okusobola okukwasizaako abantu bakulembera omubaka Nyeko adduukiridde abantu mu Makindye West naddala abakyala n'abavubuka abalina obulimu obutonotono. Okuva omwezi guli oguwedde tubadde tusupportinga abachapati n'abasika chips okubongerako mu ka business kaabwe kubanga ekisooka bawola abantu baffe. Ekyokubiri kapito waabwe mutono bwe tuba tumwongeddemu tuba tutuukidde ddala ku muntu oyo omutuufu gwe yandibadde afuna ekintu kyafuna. Abantu ab'enjawulo abaganyiddwa mu nteekateeka eno basabye abakulembeze baabwe okubajjukiranga entakera mu ngeri ng'eno basobole okwezimba. Yaza kuteekamu kapito kano wande sikalina wajja Katonda amuzzeewo. Nkwebaza Honorable Nyeko Allah akuwe ky'oyagala era n'akalulu ngenda akwongera. Bazizza nnyo webale tubeererawo n'otujjukira ffe mufuna mpola n'otuwa ky'osobodde tweyanzanye tweyanzege. Saba Honorable Nyeko webale nnyo balire ddala okutubeezaawo nga ffe bannamakindye. Mu ngeri y'emu ng'ebula ennaku ntono ddala okutuuka ku bikujjuko by'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ag'emyaka 7 abantu mu bitundu eby'enjawulo batandise enteekateeka y'okujaguza amazaalibwa ga nnyinimu. Mu kisenyi wano mu Kampala Masekati abaayo nga bakulembeddwamu kansala w'ekitundu kino Moses Kataabu n'abaami ba Kabaka bakulembeddwamu abantu baabwe okulongoosa ekitundu kyabwe. Moses Kataabu akulembeddemu enteekateeka eno asabye abatuuze mu kisenyi okwetanira ng'okulongoosa ekitundu kyabwe kibataasa endwadde eziva ku buligo. Tukubiriza abantu b'omu kisenyi bonna ako kabenga akabonero akalaga nti yonja wooli ku lwa Ssaabasajja Kabaka, yonja wooli ku lwa Katikkiro, yonja wooli ku lwa bakama baffe abakulemberako Kabaka mu bitundu bino. Era yeebazizza Kabaka olw'okubeera omumuli okukulemberamu okutaasa obulamu olutatadde. Baza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebintu byonna byakoledde Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Omwami wa Kabaka ow'omuluka Ssaabawaali Kisenyitu Kasule Beeka nga yakulembeddemu abaami ba Kabaka mu nteekateeka eno balojja endwadde eziva ku buligo ezitawanya abantu be bakulembera buli kiseera. Omuntu muyinza okulongoosa omwalango ogwo n'osanga bwe mulongoosiza taasuuliddemu ebintu ng'ebyo kasasiro n'endwadde endala ze tulina ennyingi olw'ensonga nti akakajjo oba ekisenyi kizze kifuna obuzibu bw'okwokebwa. Kirongoosa wooli tusobole okutaasa obutonde bw'ensi n'okujja abantu baffe mu bulwadde obuleetebwa obujama oba obukyafu. Asabye abantu be bakulembera okwenyigiranga mu nteekateeka z'abeene entakera eziruubirira okukyusa obulamu bwabwe. Ekibereberye okweyonja okweyamba mwami Kataabu ng'ono bw'ajja n'atuddukira mu nsonga ng'eyo si yajja okubeera wano awali obukyafu si yaliira wano mu kakyafu nga bwe mulabye mu kakajjo wabula agezaako okutulaga kye tusaanidde okukola ng'omumuli. Mu kujaguza amazaalibwa ga Kabaka waliwo ebintu bingi ebikolebwa nga bulungi bwansi, ensiisira z'ebyobulamu, emisinde gy'amazaalibwa n'ebirala bingi. Adolf Semata yakusakidde eggulire lino ku lwa Gugudde TV.